Abantu mu biti ebyenjawulo beeyiye mu Kampala ku mukolo Minisita w'emirimu n'ebyentambula General Edward Katumba Wamala kwatongolezza ekitabo kye yawandiise ku bulamu bwe kye yatuumye Endurance, a Sure Shot to Victory. Abamu ku beetabye mu kutongoza ekitabo kino mubaddemu abakungu ba gavumenti eya wakati, abakulira ebitongole by'ebyokwerinda, ng'Obwakabaka bukiikiriddwa omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa. Mu bubaka bwe, Oweekitiibwa Nsibirwa atenderezza obumalirivu n'obukugu General Katumba Wamala bw'akozesa ng'aweereza, bw'agamba nti bumusobozesezza okubaako ettoffaali eddene ly'agatta ku nkulaakulana y'eggwanga Uganda. He was able to see that when you are talking to people, you must be respectful. However strong you are. He was seeing it happening. So for him it was easy for an African, maybe he was a brigadier, I don't know, but he went and begged for a position. Katumba Wamala amwogeddeko ng'omuntu ateerabira nsibuko ye nga newankubadde abadde mu bifo eby'enkizo mu ggwanga ebiwerako n'amadaala aga waggulu, obuwangwa n'ennono ye tabisudde mu gguluka. He was a son of a Mutongole, a village chief. He grew up seeing an administrator who was a friend to Katikkiro Kintu. He saw administration, and in the 50s, the structure of Buganda was full of decorum, respect, politeness, and hard work. He saw it firsthand from his father. General Salim Sale akwandanaho abadde omugenyi omukulu ategeezezza nti General Katumba yakola nnyo okukyusa embeera z'abajaasi mu UPDF naddala nga gavumenti ya NRM ekutta obuyinza. I have been part of his life, he has been part of my life, and all his colleagues who are there today. General Wamala, we congratulate you. We hope with this milestone, many of your colleagues will follow suit and write, especially about the history of UPDF, where you have been one of the founding commanders. Amyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo yeebazizza nnyo General Katumba Wamala olw'okulwanirira enkulaakulana n'emirembe mu ggwanga. Don't just buy a copy and keep it. Buy a copy and read it and get some comments about it and you know how to handle it. General, thank you very much for writing this book. Because those who want to know you, they will read this book and they will get to know you and they will learn a lot. General Edward Katumba Wamala yeebazizza nnyo abazze batambula naye n'abamukwatiddeko mu lugendo lw'obulamu bwe bwe yakatambula ekimusobozesezza okutuuka ku kkola lyaliko. I said, for God saving me, I'll construct a place of worship. And I want to thank you, all of you. When I made a call, you came to my side. And together we raised money in billions. And we made a church. We have now constructed and completed a church for the community in Chikandwa, which we are opening on the 3rd of December. General Katumba era akubirizza abajaasi kw'ossa n'abakulembeze ku buli mutendera bulijjo nga baweereza okukulembeza empisa so si kwemanya kyokka bafeeyo okwetegekera obulungi ebiseera byabwe eby'okuwummula. That patriotically serving our country should be our call. It's not about the position. It's not about the service. It's not about how good your service is. We must all serve and serve our country diligently. Nobody will serve this country for us. It's us. It's our country. We must serve it ourselves. Ensimbi esoba mu bukadde 5 ze zisondeddwa era General Katumba Wamala ategeezezza nti ezimu ku nsimbi za kuweebwayo okuyamba abaana mu malwaliro ag'enjawulo nga kino akikoze okutuukiriza ekimu ku birooto bya muwala we omugenzi mu bulumbaganyo obwamukolebwako. Stella Nandawula Sendagire ne Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Gambuuze.